Anenda kuolanga ne oyita mukona bakumanyi ya kuoza muwandiika wali endagaano ekintu ky'omusingira nti okimuguzizza. Tewandika ndi kusingidde nedda bagamba ki nti nguze yendagaano gye mukola naye era kyova olaba Manerenda batutte ebintu by'abantu ki bingi. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okuba ng'otugoberera ku Lubalusewa TV. Nze Ajje Samuel n'olunaku lwaleero nkomyewo ne Kyakwa Events oba Kasozi abasinga nga bwe bamumanyi. Tugenda kuba twogera ku bintu bingi. Tujjidde mu bizinesi olunaku lwaleero. Oli eyo okoze bizinesi ziganyi tuleesa amagezi. Akoze bizinesi emyaka egiwera 3 kuva yava mu ssomero ali mu bizinesi. Tole madde mugirabaawo nga tugitaddeyo wayonna gye yatandikira ew'obulenzi Luweero yonna azze akola bizinesi. Agenda kuba kubuulira kikyoyinza okukola okusobola okuba nga ate bizinesi eyimirirawo. Abantu bakola bizinesi omwezi gumu ne wiikisi 2 nga bizinesi ekutte. Kyakwa alina ekintu kyagenda okunnyonnyola. Lwaki edduuka lya Liteiro ligwa mangu ate bwe ligwa eyajja nga alina ensawo za sukaali 2 tutandika okulaba nga alina mu butambala n'ebikwanso. Bimbi tugenda okwogerako pozi n'abeewoola lwaki ziweewoola tezikola magoba. So tugenda mu baba babuuzeeko ate tutandikirawo wennyini tulabe ensonga bwe tulina okuba nga tuzitambuza. Tutandise okulaba nati. Weewaawo ssebo. Erinnya n'eddoboozi nga bw'obagambye Kasozi Robert owa Kyakwa Events. Balabi baffe mwenna batulaba essaawa eno tusanyuse nnyo nate okuddamu basisinkana. Nga bw'oyogedde tugenda kwogerako ko leero kansookere ku kwewola bwe wati then nga bwe nninnyako ne mu bizinensi. Essaawa ya leero bizinesi z'abantu ezisinga zonna na buli omu ebintu byakola ebisinga byonna bikola ki biri mu looni. Kituufu. Kizibu nnyo essaawa eno okugamba nti nze nina akasente akange nze neemalirira so si byangu. Looni eno oyinza gifunamu otya era ogyewoza otya okugifunamu. Awo abantu baffe abamu bwe batamanyi. Omuntu n'agenda n'aggyayo looni n'agamba nze mbadde sirina ntebe mu nnyumba. N'agenda n'agula entebe. Oggyeyo looni ya milioni 2 n'ogulako entebe za mitolo 8. Webale nnyo. Oli n'akwata sente n'agamba mama nze ndudde n'okweriira n'agenda n'agula ennyama n'agula nkoko n'agula ki. Sente ziri weewoze neewole. Munnayuganda omaze ebbanga ng'onoonya kampuni en'okuzimbira ennyumba amatiribona eyeesigika ate ng'ejjudde abakugu yiino Rio Builders Uganda ffe bakafulu mu kukuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo. Oyagala kuzimba ssomero, ddwaliro, nnyumba z'abapangisa, apartments oba akeedi, ffe tuutwo Rio Builders Uganda tukudizayiningira ne compound, tuzimba septic tank, tusereka wamu n'okukola finishing ennyumba ne tugikukwasa ng'etunulanga muntu ate mu bbanga ettono ddala. Rio Builders Uganda tusangibwa Kabuuma Salama ku luguudo oluva ekibuye okudda e Munyonyo. Okumanya ebisingawo ku Rio Builders Uganda tukubire ku simu zino wammanga 0706 900 072 oba 0778 49 93 78 ne 0771 73 25 57. Rio Builders Uganda ffe tuzimba nga bw'otunula ku nnyumba ne pulaani yaayo toyawula. Sente ezo omuntu bwewoze neewole. Bali sente ezo baziteekamu amagoba. Kakati gwe okutte ozikozesezza ate ku kintu ekitaleeta magoba. nsobola okuba nga nali neesunga okulya ku kiro y'empuuta. Anti wagyesunga naye ate olwo oyingidde mu kitali kyazo. Sente ziri oziggyeeyo oyagala zikozesa. Okutta oguze entebe ogenda gituula mu butuuzi n'abaana bo waka tegenda kuzza magoba. So nno abantu nze ŋŋamba bwe nti ekintu ekituufu ku ssente neewole. Katugambe omuntu ng'ogenda okwewola ssente tebwewola ssente nti njagala kutandika bizinensi. Ziba zigaanyi. Ziba zigaanyi. Mbadde meyinza okwewola ntandike bizinesi. Otandike bizinesi era omanyi kubanga kati abantu abawola ssente either oyinza okuba ozizzaayo buli wiiki. Okimanyi otya nti mu wiiki eno ogenda kukola nga ne bizinesi otandika ntandike tomanyi na kumanya oba ogenda kufuna bakasitoma. Enkola entuufu nno nze nga ndowooza yeetya. Bangawo ka bizinesi
wadde katono katya bizinensi eyo gibale ogambe nti bizinensi yange ekyamazima olunaku nsobola ogifunamu $2,000 nzijjako 15,000 zakulya nzijjako kano kapaati bwe kati ka rent nzijjako ne kano ka rent so bwe neewola y'akasente bwe kati nenkongeramu amagoba gali gajja kunyambeera okusigala nga bino bikyatambula ate nga bwenkola ki bwensasula naki nerooni eri gye neewoze so kitegeeza genda oggyeyo ssente okwewola ekyamazima ng'olina kyokola kyotegeeza nti bw'oba ogenda okwewola olina kwewola ng'olina wentandikwa bizinensi olwedde nga wagibanga at least ng'okola nga naawe omaze ogiraba nti bizinensi eno ekyamazima kyemmanja ongeramuko oyongeremu kintu kitambule bulungi sigamba nti nze kangende bampe $5,000,000 ntandike wali okukola ntandike wali edduuka ntandike kino bwe kiti abakasitoma ogenda bajjawo otya ekitegeeza bweweewola tugeze $5,000,000 nga tolinawo bizinensi yonna kyokizo olina onoonya ekifo ogenda oteeka opangise kwezo $5,000,000 ozeesalako oddemu ate ensasulako amasannyalaze bingi bw'oba okoze liteyiro ate olina okugula firiigi webale nnyo kati ogenda okwekanga nga $5,000,000 $2 nga kitundu amakkati ogasaasaanyiza mu ebyo ogenda okugula ebintu bino nga tebisobola kujjayo balize baagala obatwalire buli wiiki okitegedde bulungi kitegeeza bizinensi waakagikola bali batandise okugikamamu n'amagoba gennyini g'okola naawe tegalina kye gakuyamba wadde okufunamu oba ekyokulya naye nga bali baagala ssente zaabwe kyakuba omuntu ali atulaba tugeze yeewoze $5,000,000 yeetaaga kukola bizinensi kuba nze ku liteyiro siriiwo liteyiro gituukako ng'obugaati bw'osuubula obugaati kuliko akakagati kamu amagoba kyokka waka olinawo abaana 3 nabo baagala okulya kwega balya akagaati akamagoba ne bayingira ne mu capital omuntu ng'alina $5,000,000 alina kubanga alinawo bizinensi kyo okuzongeramu ne zisobola okuba nga ziddizibwayo kyekiri kyenkunnyonnyodde alina bizinensi ki kisinziira buli omu alina bizinensi gy'asobola tugeze ntunda nyina mugita pulayi y'ennyaanya omuntu alina pulayi y'ennyaanya ayinza kwewola ssente mmeka alina ng'alenga bulenzi ku mulengo ebintu bya pulayi ebyo bikyukana buli kaseera waliwo ennyaanya lwe zibeerera ku katale zibeera ku mudibo kati ebyo ebintu ebikyukana ebyo si byo ebintu ebyangu by'okugamba omuntu nti kati yeewolere ssente ajja kuba yaakazijjayo asuubudde ennyaanya zijje ku mudibo tugeze pulayi agisuubudde $1,000,000 zituuke ng'ate bali abala baziretedde ku $8,000 okitegeera kati ate awo ye bimusaze nnyo oba tosobola kompitinga nabo bimusaze nnyo so nze ŋŋamba omuntu yalibadde abala ku bintu ddala ebintu by'embeera ya bulijjo ebitali nnyo ebyo ng'ebyo ebyonooneka ebyamangu katugambe omuntu atunda amatooke ng'ago asobola amatooke si kyekintu ekijja nti kati kyazze ku kidibo si kyangu ebintu byonna ebyo eby'embeera y'obulijjo ebyo ebikozesebwa emmere si kyekintu ekyangu oli n'amanya nno kakati natandika n'enkota zange ziizo ku capital wange natandika n'enkota zange 5 naye biibyo nkola abantu ne batuuka n'okulya okumbuuza emmere nga sigirinaawo kati oyo omuwa amagezi okugenda okukola ki okuggyayo ssente kuba kimi emmere eno egulibwa buli lunaku olina okulya okiraba so omuntu oyo ojja kgenda okulaba nga aggyeyo ssente aguze emmere eweddewo amagoba ago agafunye nabali asobola okuzzaayo ate naye ng'olwagenda akola ki ng'olwagenda ayimuka bwekityo abalabala ba Sowa TV tulina ekyakuwa Kasozi Robert atunyonyera mu bizinesi aziruddemu azitegeera naye akuwa ku magezi osobola okugafunako nobanga osobola okuba nga ate naawe embeera etambula bulungi nnyo okusinziira mu beewola tukyabaliko nti oli okwewola nojja ssente zeweewoze aye nolabika zikyakalamu nolabika zigulako ngoye lwako oludde ogula jiini empya nolabika kanguleko jiini yinza obutakukolera kyakuwa kugamba nti at least omuntu eyandyagadde okwewola bwandyewoze ng'olinawo ka bizinesi akatandika lwaki liteyiro zigwa nnyo ensonga esinga okusuula liteyiro ezo z'olaba ebintu ebisinga biriko siringi 10, 5, 2 bwe bityo sigala aliko oba 2 kakati obuzibu obuliwo ekisinga okusuula liteyiro kwe kubanga omuntu togibaze bulungi
retail ne bwoba gwogikoze ng'otaddemu mukyalawo tomubalira nti olwokuba mulina retail ajja kujjamu emmere sukaali amujja omu okitegedde bulungi wabula ggwe ku makya ng'omusajja obw'obuvunaanyizibwa kwata ssente ezigenda okukola awaka nti leero tugenda kukozesa mmeka nti tugenda kulya mmere bweti tugenda kulya byonna ssente ezo yazikwate ng'ate aziteekayo mu dduuka madde manyi nti nze bwenkuba retail yange siddamu ggula sukaali ate lwaki tomugule kubanga kati leero bw'onoonywa kiro n'enkya amagoba gonna ogakoze eki amagoba gonna ogalidde ekyokubiri bw'okola retail eyo yeetaaga nnyo omuntu gwagikoze nga ddala gwogibeeramu yiyo nga temubeeramu muntu mulala singa okwata retail n'ogiteekamu omukozi asobola okugamba nti nze wano buli nnaku nja kujjamu omutwalo gumugumu okiraba kati omutwalo gumugumu olowooza atutta amagoba ga bintu bimeka okiraba retail tesobola kuyimirirawo retail esobola okuwazaawazaako nga ddala gwe yagikola nannyini asobola ogiba nga gwogirimu nga temulimu muntu mulala agiyingiramu ng'ojja ku kiri nti oba wagiwa mukyala naye ate ne bw'ogiwa omukyala wadde omuwadde zino ssente ajja kugamba nti maama wajja mukubira tewategedde nno mwana wange kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti tekijja mugaana kusena kiro za bijanjalo 2 siro z'omunnyo 2 kiro za jibu 2 olw'okuba toliiwo ezo aziweerezeeyo kyokka nga ne sukaali si aleka amagoba tekuli magoba akaseera ako tojja kiraba naye ogenda okulaba kigenda kisereba mpola walinamu obusawo bwa sukaali 5 ogenda okulaba osigazza 3 ne ssente ezigenda okusuubula tezirabika nnyo bwekityo ebintu byetaaga okwegendereza ddala retail ne bizinesi endala gyendaba yeetaaga nga gwagirimu ndowooza yeya capati omwana bw'omuteeka ku capati zo lwezisulawo ennyo lwezigaana otambula naye ate bw'aba yeye bizinesi capati tozirabako ensi we yatuuka ebintu byonna byetaaga nnyo okwegendereza olaba ebbaala nga wagikoze awantu nga weetagendagenda omwana ayinza nokugamba nti olowooza nno tulina kye tukola naye nga basobola okuba nga buli nnaku batunda kureti 2 ne bazikomyawo ebbaala kyo bakikola bo ne bajjamu amagoba ne bazikomyawo kubanga olowooza tutunda naye nga bikola ki gwe eri amasannyalaze bakubala landiroodi akubala ogenda okulaba ne ssente zizo z'olesa ewaka ate z'okwata n'ojja n'okola ki so bizinesi kyeŋŋamba abantu kyetaaga nnyo bizinesi eyo ng'ogirimu naye ebyo byokukola bizinesi n'ogiteeka eginimbuzansi gindi kubanga bajja kukola tetukyalina bwesigwa ne baganda baffe bennyini ne bakyala baffe tebakyali beesigwa yes si kyangu kyakusanga tebasisinkana si kyangu kugamba obwesigwa mu bantu bukendedde nnyo okwata mukyalawo n'omwesiga n'omuteeka mu bizinesi era ogenda okulaba bigaana ki ekiri abantu mu bizinesi tugeze nti ayina edduuka tapangisa amasanzi kale yagesasulira nera edduuka eryo ne ligwa kyokka nga waliwo ate apangisa rumuzi 2 emitwalo nga 7 naye nga ate gyalibaddemu ebbanga nga ate nebalandiroodi amusasula okubala edduuka lino lyetaaga nnyo okubala kati bannannyini maduuka nga tasasula renti okubala kubalema ye n'alowooza nti ye ssente ajja zikozesa nga bw'ayagala kuba tasasula renti naye ajja kgenda okwekanga nga ssente azikozesezza bubi ng'ayingidde mu kimu kapito olw'okuba ye alowooza nti sikola ki sisasula renti ye n'agamba zino ezizze 10 kanzikozese bwenti ne bwenti zino ezizze bwe ziti kanzikozese bwenti ne bwenti okiraba ogenda okwekanga ng'avudde mu magoba ayingidde ne mu kapito ye ensobi abo ddala abo bannannyini maduuka nti lyange bwe basanga oluusi obuzibu awo wabeerawo oluusi obunafu nti obunafu bubeerawo interest za banka ziringa mu mmeka mu abasobodde okuba nga mwewolako banks zaawukana interest zaawukana naye wano abakyasinze interest eya wansi ye Centenary Bank era kati abantu bano abeewola omanyi waliwo obuzibu bunene bammanirenders bano amagoba mangi nnyo akuwa miliyoni emu nga buli mwezi ag'emitwalo 2 okitegedde amagoba mangi ate oluusi bannaffe abo abakyali wansi abakyewola nga be basobola kati nga ne buno obubiina bino obwo bumeruseewo ennyo obwo obw'obutabo obwo obw'obuli lunaku be basobola kubanga bo tebajja kusaba ndagaano tebajja kusaba kyapa naye omuntu yenna amagezi ge naali muwadde bw'oba osobola okubeera n'endagaano
gendako mu banka ennene amagoba gaba ga wansiko. So ne bano ate bo emmanji yaabwe si eya banka. Banka osobola okuba nga wataddeyoko ekitundu era ne bakugumiikiriza naye ate ono kyatajja sokola onajja kujja agambe nti watusingira tv agitwale. So banka erwawo nze ne bamanende ekirala kye bakola kyesitegeera ojja okwewola akakadde naye ogenda ovaawo nga ate emitwalo 13 ogiresaawo ebyo olupapula n'olusayiningeko eno entry wano twagala ya chairman eno oganda bazikugjako twagala galanta obufaananyi tubukuba obuli mu sente newoli ddala ku musingi guno ogwa wansi sente bakujjako weewola akakadde kamu bagenda okukakuwa ng'emitwalo 15 tekuli kituufu awulira kati oli n'atandikira ng'olwedde yayingidde dda muki ne bakyabadde abala tekiriyo naye so kyeŋŋamba omuntu bw'aba nga yeesobola asobodde ofuna ku kalagaano alina kapolotike ke yagula alinawo akalagaano omuntu oyo akalagaano akuwaatira agende ku banka sente nalinga eyo bajja sobola omuwa sente ate ku magoba amatono ennyo noba nga tolina emirembe manenda akuwola nga newoyita mu kkoona bakumanyi yakuwoza muwandiika wali endagaano ekintu ky'omusingira nti okimuguzizza tebawandika ndi nkusingidde nedda bagamba ki nti nguze yendagaano gye mukola naye era kyova olaba manerenda batutta ebintu by'abantu ki bingi. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Omulango w'abakama baffe tukyalina ekyakuwa Robert Kasozi sobola okuba nga ate akutusako empeereza nga bwe zirina okuba nga zitambula. Nze Ajje Samuel wano ku Lubalusewa TV. Gendayo subscribing olekinge ate okomentinge tusobole okuba nga ate tukuweereza ebyo tusinga okumanya. Kyakuwa obadde kyatunnyonnyola ti banka interest yayo nungi muntu yenna nga ali oba olina at least ekyapa oba endagaano yonna eya poloti yonna endagaano bagikiriza yabagikiriza bagivaluinga ne bamanya erimu sente mmeka kiri okusinziira ne ku ssente z'oba okola ki z'oba ogenda okwewola weewaawo. So obadde okyatunnyonnyolawo nti ekisooka bamanerenda ku kyembadde eggambyeko nti nze bannema nti sente zaabwe ogenda ozifuna nga ate bazikwakutteko ate ze weewoze kwegana ovaayo ng'olina olwedde amagoba ng'olina otuteekamu amagoba ga mirundi egi obadde akakadde ogyeko 12 ze bakutaddeyo awo pepa waakawo yenna n'otuuka nga ate ozze oluusi na mitwalo nga 88 kati wetubadde awo gweobadde okyatunywa ku banka anti kati ku banka kyo tekibaleeta era tekijja kuba weewaawo nabo balinako ku pepa waaka biki sayinsi biki naye nga ku banka ate wo tekikola ki kiba kyamaanyi eyo kuba n'interest teba y'amaanyi n'interest teba y'amaanyi nnyo kubanga banka be bantu bewowola nga sente ezo olusi abamu za mwezi. Nze kintakumba nerenda aba yakamala bati okukola banne benyinyi basekuta batandikaga besuubira nti asobola okwewola nga yeepanka ng'oyo anti munnange eyo ebintu ebimu oluusi tubigumira oluusi oba olina obigumira. Nze kyenyiza okugambako era lwaki ensonga essente zino neewola enzimanyi nnyo neewolera ssente emyaka 18 nga weewola era ssente zino neewola essimbi. Okusooka kwa byonna olina okuba n'omutima omusasuzi. Bayinza okuba baagobye omwana naye ng'ate olina ekyokusasula looni. Olina okuba n'okwerekereza. Olina okubeera n'okwerekereza. Olina okuba nga teweejalabya nnyo. Awulidde
kyekyo yes hano yatandika bambi abantu bavaako nyo omusaba nti ngule ecupa ya bira nagandika nga tomanyi kiki kyaliko awulidde nga omwana yamuleseeyo yatudde naye nga ne ssente za looni zikola ki zibulako so olina okubanga teweejalabya ebiseera ebisinga okusobola ki ssente ya looni n'ekirala omutima omusasuzi kikulu naye era byonna bigendera wamu n'obugumiikiriza awulidde olina okuba omugumiikiriza ennyo awulidde nze nga bwe naggamba najja kuno ku matuka nga ndi muvubuka era sijja kugamba nti ebintu bye nnina najja nabyo byonna nzize enkola naye era nga mpitako mu ssente ezo enneewole ebyonatezoyina nasooka neŋŋenda mu pride omwo pride ssente ezo zaalinga za group mubeera abantu 5 mwesigaŋŋana ne mukola ekibiina ky'abantu 5 kubanga nzijukira twatuulanga lunaku lwa Mande natuuka ekiseera nga nkola bulungi nnyo ne bampa n'obwa chairman bwaki bwa group yange yes pride bamanyi nnyo eggwera nnyo nenanga okola bulungi ogenda okulanga buli dakika bwe bwesige mu bantu yes nasasulanga bulungi nnyo era ne banteekamu obwesige abantu bangi nnyo be natwala mu pride abantu bangi nnyo be nasindika ku Finca Bank abantu bangi nnyo bentutte mu Centenary yes bagala nti yes mbatwala badde njagala okwawula nemugamba olina kyonoosinga nti ye kale bwe genda mu Centenary nga bakuddiza oli ne mukubira nemugamba waliwo okulala nti gwe nkuweereza okumuyambako nga nange mutegedde nti muntu mulungi mugarantinga kwaba mugamba oli yakusindisa anaakugarantinga nti ajja kungala nga nange mulabye nti ajja kusobola okusasula kubanga bw'oba tosasudde nga tegwogarantinza omuntu oli bakutawaanya bakubira amasimu omuntu gwe waleeta tannasasula tannakola ki sente zibanjibwa okitegedde so bwe bityo naye nze namala akaseera kubanga nzijukira waliwo lwe natandika bwe ntyo kyekiri kye nagambye beerawo ne bizinensi jjukira bizinensi yange yaliwo neŋŋamba kati okwongerako kiki kyenjagala natandikira ku ssente ze neewoze nali ŋŋenda kutandika kupanga bizinensi ya music gye natandikira eyo sound music yes gye natandikira era ssente ezo bwe nazeewola ekizibu ekyaliwo ebiseera ebyo nga ntandise okupanga bwe nti nga sirina generator sirina gye natandikira eyo okugula generator eka music kange katandise okutambula studio yange etambula sirina generator nasooka kwewola emitwalo ndooza gyali 5 nga gye batandikira nako by then kyalinga mu 2024 emitwalo 5 kyezikira nti kagenerator ako obwasooka obwo obwo nakagula emitwalo 25 kyekyo kyenkugambye nga mmaze okibala nti kagenerator kano bwe kajja mu bizinensi yange ate kagenda kuba kalina kye kanyongerako era amasannyalaze gaavangako nenkoleeza generator yange oli omwami alina ka music alina ne ka generator ne bomba temulina amasannyalaze abawaaki music abeera kale kubanga alina ka generator olaba ate okwewola kukwongeddeku value kyekiri kyenkugambye sente zino zeewole nga zirina kye zigenda okukola nzijukira omulundi gwange ogwali ogw'okuddamu bampa akakadde nga nninawo ndowooza nali nninawo nga akakadde kamu n'ekitunga 2.5 awo 2.6 bwe watyo nengenda ngula poloti gye nazimbiramu mukyala wange w'obulenzi kati olwo nze olwo nga kiri sente neewole wekinyumira weewo nti sente bazikuwa wamu ate gwe n'otandika obaddiza muki mu bitundutundu kati nakitwala nga ate gwe bw'ozifuna awamu nina okwewola ozifuna wamu ali nozikolamu ekyomugaso kati gwe n'otandika okuzisa ate nga wali gwe wandibadde olemererwa okusonda empola nga okitegedde kyanguwa nnyo wano okuzzaayo omutima omusasuzi kyanguwa nnyo okuzzaayo thani okugamba nti kankuŋŋaanye empeze ojja kuba okuŋŋaanya okuweza omwana alwale ojja kuba okuŋŋaanya okola school fees omwana bamugobye renti akubanja so bw'okola kiri ng'olina omutima omusasuzi ogenda okulaba kikuyisaawo wayita akaseera katono oladdamu okwewola era n'engula poloti endala batanza okuwola ennyingi yes bakulaba nti kati ono atandise okulinnya yes ne batandika n'okulaba byokola banka awo tesobola butakuwa ssente okyewola nayimiriramuko kiki ekyannyimirizaamu ebiseera covid nga atuuse ebiseera ebyo nali maze emyaka nga 6 nga ntambuza banka 3
nga newola mu Pride, newola mu Finka, nga newola ne mu Centenary. Era bonna nga kubanga wabeerawo tulina kaadi yitibwa financial card. Nga buli wamu bakulaba nti eno wajjayo ssente neno wajjayo ssente. Kimanyi kuba banka baba bakimanyi. Emisingo giba gyawukana. Tebakirinaamu buzibu kubanga bizinesi baba bagiraba nti ki era bagenda okulaba eri otambuza eno otambuza nga tebakulinaamu buzibu bonna bakola ki. Zonna wali nsobola oziweerayo ssente zange oziweera budde ki wiiki zalinga za mwezi. Pride yalinga ya wiikire. Okay. Yalinga ya wiikire. Buli wiiki nga yo tuzaale ssente zaayo. Then Finka nga ya mwezi. Kati wiiki oyinza kuzayo nga mwezi. Ku ssente ze nali nasemba okwewola buli wiiki nali nga nzizaayo bagyali mitwalo nga jalinga mitwalo 8 bwe watyo. Ngosobola ozikola mu wiiki? Mitwalo 8. Sisobola ozikola ne mu lunaku. Kati ate mu lunaku ng'ate ku studio wokka. Kati jjukira nali nina ebyuma bya disco, nina tents, nina obutebe. Kati ng'ebyo ebinene nyinza okugamba tekati studio esasule Pride ate nga n'okulya kwendya. Kati ne ngamba tenti zijja kusasula Centenary. Then ebidongo bijja kusasula Finka. Nga bitambula. Naye nga kyekiri kyenkugambye nti buli lwe nafunanga kati waliwo lwesaagulanga poloti. Nengamba kati looni eno gye najje mu Pride kati ngenda kwongera mu music system eno. Gyongeremu amaanyi. Awulidde nti kati ki ekibanja nti studio ebanja mwetaaga muzi kamera endala ez'omulembe. Bwe nagenda ntambuza ekintu kyange essaawa eno tekikyetaaga na kwewola. Kisobola okweyimirizaawo. Nsobola okukwata emikolo nga kati oba kwanjula oba mbaga nenkwata emikolo ena nga gyako lunaku lumu nyinza okukwata $2 million n'omusobi. Kyakuwoza okukola emikolo ena? Yes. N'ebidongo biina ebyo? Mbadde ekyo nkibalidde nnyo ebidongo ziri set 2 naye ekyo nkibalidde ku tents n'obutebe. Oli ayinza okungamba njagala tent 5 njagala n'obutebe 5 abantu 4 bonna ne mbasaavinga. Kummeka Kuki? Ngamba obutebe bumeka omukolo oli ng'ayagala obutebe 5 n'omulala ng'ayagala ne tent 5. Okitegedde? Oyo atutte tent 5 n'obutebe 5 n'omulala abantu 4 bwe butebe 2,000 ne tent ya 50 nzirina ate ne zisigalawo tent. Wanjisa? Yes. Ono director member kyeyanga nti osobola okuteeka tent ku kyaki yabe ne zimalayo n'omwezi. Ne zibeerawo nga ziri awo naye ng'ate emikolo emirala gitambula. Ng'emikolo emirala gitambula. Kakati waliwo tenti ze neerabira omwami ali eyo mukwano gwange bamuyita Dr. Nkata so kati bamuwa obwa professor. Ali kigogo eyo nodda munda. Kati yangamba nina abakozi ba muno tebaagala nnyo kukola kati nze abakozi abange oba abajja kyenjojo waweeyo wala. Nangamba nti era awo tenti singa 3 abakozi bange mwe bajja okusula. Gye ziri ezaakamalayo wiiki 3. Akusasula mpola. Zonna nazisiba bulungi nnyo ng'ennyumba esulwamu. Ziri eyo bamala okukola nga beebaka. Banna. Kati ezo nazeerabirira so ng'ate neyina emikolo emirala gyonna gikola ki? Gyonna gibeera gitambula. Naye nga ekintu bwe kityo bwe nkijjeewa bwe ngenze nga nkizimba. Abalabi tuli ku mukwewola kuno okuganyulwamu ntya bizinensi eno. Okirabye kye natandika ng'ojja weewola naye ng'oyongereza ku kiri ky'olina. Saawa kituuka ekiseera bwe nkugambidde nti si kyewola weewo abantu abo baatukalubiriza nnyo mu biseera bya covid. Jjukira ebyange bya events tewakyali kitambula tewali kukuŋŋaana naye ng'abakyava ku wansi ate ssente ne batwongeza amagoba mayitirivu naye paka Mukama lwe yatukwasizaako ne tukivuunuka. Kati nagenda okulaba bizinesi nowulyanga pulezidenti aziyimiriza zasigala nga zituleega. Nga nabazimugabako biro maama nnyabo zasigala. Kyensinga okujjukirako Finka eyo yampita nga bandi bubi nga bajja naawo Namagamba naye mukimanyi tubadde tukyakola naye mugumikiza mu kibi kine bampita ku ofiisi tingende biki bateekawo obukwakulizo bungi nnyo. Jjukira teyali na boda nti olinnya boda nafuna mukwano gwange ng'alina akagaali kaccenja ke navuga. Okumanya ekyo kirinva ku mutima kannemerere ekawando olw'okuba nali sikyabimanyidde nnyo ebyakagaali empuliranga ebinywa byesibye nawalula kawalule nga nkomawo. So awo bandeeteramuko ennyike muli naye ate nagenda okudda engulu bwenti ng'olwo bizinesi zizzeemu okukola obulungi nagenda okulaba bizinesi yange ekisobola okwemalirira neŋŋamba lwakisobola ne bwe mba njagala ekintu kya miliyoni nga 6 sobola okisondera myezi 2 neŋŋamba kati kangu mbadde nsondera kino kyenjagala oggula ebifaananyi bikyatambulanga luli tebikyatambulanga luli
kati bizinensi zino omuntu olina nnyo okubeera ng'ofakasinga ku kiki ekiddako kituufu era ng'ogamba nsuubudde lumonde leka kumufiirako nti kuba olina abajja abalala kati gwe watandikira ebifaananyi nga mumatuga temulimu studios ne kati mulimu nga 6 era nsuubira olunaku olwasembayo nga tukola ennyo ku bifaananyi nga tukyakubisana ziri firimu si bino ebyamu ebya digito nakuba firimu 6 firimu 6 ng'osobola okuba ng'okutteyo deposit wa miliyoni 1.8 deposit pasi firimu ke kali anga tukali okwabeeranga bugundi bu negative obwo awulidde obwo nga ebifaananyi abantu nga yabadde kujjukira nga nzijanga ogira bononga aje mpozi nakubyo tunudde wabwoti kale kandabe ndokanoonya alabika yona awulidde kakati ebifaananyi ebyo nagenda okukitunuulira nti nga bigenda byonooneka biyingiddemu olwo digito nga nze mu kompyuta naye wanga amadinisa ga mitwalo 2 ngendo tulula bwe ndaba abaana batandise oyuwa wege 5 kubeera kompyuta gwe wajjanga n'oziyiwa oluusi muzireete wano kati kyenalengera mu bifaananyi neŋŋamba ebifaananyi bwe biba biri bityo bigenda kubeera bityo kiki kyenzizaako nenkibala mangu nenyingirako mu music era namala ebbanga ddene muno mu matugga nga aba music tulimu nga 2 era kyobola nasaasaananga nnyo n'erinnya byatambula nnyo bayinanga buli obuzindalo babuyita bu fedeke nga akasaasa akatuufu awulidde nasaasaana nnyo ebitundu bya muno mwonna olwa music kyakuwa ng'abantu bonna bakola ki bajjaawo kati ngenda okulaba music naye atandise okuyingirwa neŋŋamba kiki kyemba ntwalira mu layini eno nojayo tenti kati nasooka kugamba nti ekya tenti kino ngenda okkiramuzako ng'ekintu ekyo kiri expensive ekya tenti n'obutebe tokiyita kyamuzanyo kati waliwo omukyala yali akolera Sudaani eyo najja ava naze Sudaani eyo n'azireeta tenti ngaawo okukikkirira ku revival naŋŋamba kyakuwama muli mu layini eno bweti bw'ofunanga abantu nti baagala tenti nzirina n'obutebe kati nze kye nakola era olw'obutetenkanya nenkiwandiikako wali nti nina tenti n'obutebe bwe nkiwandiikako nagendanga okulaba abantu batandise okujja sizirina naye oli yazirina era nga mukubira nti nfunyeyo bakasitoma baagala etenti bwezi naye ku lunaku bwe nti weezire kwata ssente nga nze mba wali siiti yange awulira nga nze oli mutwalira ssente ze bw'aba yagadde nanvaayo omutwalo ekintu ekyo nagenda okulaba kati abantu bano obamanyiiza nti nina tenti kuba bajja wange muli kikuyingira nti nawe leeta ezizo nali olwedde kinnyingidde naye nga sinnafuna busobozi era nga bw'omanya enkola yange olwo nenkiwo akaakaseera neŋŋamba kati ssente zenziramu okwewola ngenda kutandika tenti era bwe nagenda bwe nti bwe kyatuuka bweti nga kino nkimaze neŋŋenda nengula tenti ezo natandika n'obutebe 10 ne tenti ye11 n'eza5 2 we natandikira awo essaawa oli mu tenti 2 saawa eno ndi mu tenti 2 n'omusobyo 2 n'omusobyo yes gye natandika era okumanyiiza abantu nti nina tenti oli omukyala yagwa bwe mmala ofuna ezange nga sikyamuwa ssente saate singa bamugamba nti genda wali abantu bonna bandi badde bamanyibonna baali badde bagenda kati nze ngenda okuleeta ekyange ng'olwedde mmanyidde nti abantu bamanyidde nti nina ki nti nina tenti nentandika okugenda bwentyo mu maaso nengenda bwentyo mu maaso mwaka bwe guyitawo nengulayo obutebe nennyongeramu nengula ne tenti nennyongeramu paka kati wentuuse nga nina tenti singa 2 n'omusobyo wamu n'obutebe bw'enkomi 2 tulaba tulina ekyakuwa kino kyakuyiga kikyofuna mu mbeera eno nti olina okuba vasatayo nti bw'olaba bizinensi eno nti waliwo batandise ogiyingira weesoge giyaayo ekirala kiyingirire omwo nze nina abavubuka be twakubanga nabo ebifaananyi nebagamba nno bannange ebifaananyi bino birabika nti bigenda kweyongera naye omuntu ogenda otemako ogenda oyiiyaawo ekirala guno toguvaamu wabula bangawo n'ekirala ekisobola era okuleetayo ki 10 kati ebifaananyi bya negative mwabivaamu byavaaku dda kuba kino kifulumirawo digito gundi ki gyolabaawo kuba ebiseera ebinkujjukira wayingiranga mu kaluumu eno ogenda tebakkiriza wadde ekintu kyonna ebyo ebiseera mu ntandikwa eyo nga bifaananyi bikyali analog twakubanga ka passport nga lwotukubana wa black and white ng'olina kuyingira mu dark room kiki dark room tebeerayo kalayiti konna okukyusa kafirimu kali okukazze mu negative form obeere ng'omuntu omulaba then olyoka okateeke mu mashini okwoza akafaananyi kaveeyo
mu black and white. So twalinanga eddagala lya mirundi ebiri munda muli mu dark room omwo oba wa masteringa n'ogamba wano wabeerawo fixer. Then wali wabeerawo developer. Yes, oba tolaba kubanga olina ku master akantu kali ka negative bwe kataba ku light kaba kafudde era ogenda okufuluma wabweru nga konna kaddugadde. So omanya nti nkozesa okudevelopinga akantu kano nkozesa seconds nkaaga. Then nomanya mu kafixinga nkozesa seconds 3 era ogenda okuvaayo okujja wabweru okkoza ng'olwedde akafaananyi kwe kali ku negative. Temafunanga mu buzibu bw'amaaso nga bw'ova mu light eno n'ogenda eri mu nzikiza ogenda okumaliza ate okudda mu light nga amaaso gakyankalanye. Yesu gwagendanga lino banga atalaba wayingiranga bwoti nga olwedde gwokimanyi nti wano wabeerawo ka plate kanga aka developer wali wabeerawo fixer okitegeera kati n'omanya nti wano wensooka mu developer nendevelopinga firimu eno then bwe mmala nenjifixinga nenywera kuki kuli ka firimu era ng'ogenda okufuluma wabweru nga ka negative kuba twafulumanga n'omala okkoza n'okaanika ne kakala then n'olyoka oddayo ka printinga kati awo n'ossaako ko kalayiti katini in fact nga kalayiti ka mu kyuma n'oteekamu negative then nereeta ki nereeta akafaananyi wali wansi then n'oteekawo akapapula n'oyoza akafaananyi k'omuntu n'obumuwa. So yalinga process mpanvuko so ate kati just okuba ku kafaananyi wali n'okateeka ku computer n'okatuma wali ne kafuluma. So speed gye tuliko. Naye nga mu byonna bizinensi zino okwewola wamu ne bizinensi byetaaga nnyo obugumiikiriza. Byetaaga obugumiikiriza ate byetaaga obwesigwa wamu n'okwerekereza. Bintu bingi nnyo omuntu ng'onookulaakulana byeweerekereza. Bingi by'olina okwerekereza. Oyinza okugamba ebintu by'ogenda okucakala bintwala nnyo ebyo oba olina obyesalakokko n'obyerekereza omuntu anaakulaakulana. Oba olina obyerekereza kabbiya n'ogaaga kanywemu lumu olw'olumu tokamba akyakanywamu olw'olumu. Waliwo ebintu by'olina okwerekereza ng'olina goolo gy'ogoba. Bingi by'olina okwerekereza. Kati bw'otunuulira ebintu nga bwe bitambula bw'otyo bw'olina okugenda ng'otambuza ebintu nga bwe nkugambye. Kati nagamba kiki kye mba ngatta mu bintu bino nendeeta ekintu kya tenti. Ekintu kya tenti n'obutebe ekyo nga bw'okiraba nti tekiri komoni nnyo omuntu ojja kugula tenti emu ey'ekikumi ogimalire mu miliyoni 3.5. Tenti emu. Akatebe bakakusuubuze obutebe 100 bakusuubuze miliyoni 2.3. Kati olwogenze mu lafule miliyoni 6 olina tenti emu n'obutebe bumeka. Kati zo bw'obuzeewoze onoosobola okusasula nga ne bakasitoma tobalina. Nibwo obutebe bapangisa 5 oluusi n'ebisatu n'ebina kulenza okujalaganja obutebe 4 nena bisatu ate ayagala obumutambulize. Okitegedde kwegamba ebintu bino byetaagamu nnyo okwewaayo. Then okwerekereza kikulu nnyo okwerekereza ebintu bingi okutuuka ku goolo gy'oyagala. Kati mu byonna ndaba akasente kookayina bizinesi yitamba tokyaswana kwewola. Sikyakiyingirira nnyo. Kale ate ewa ssentebe ki ekikuleeta oyagala ki? Tuuse ku nsonga obwa ssente abalabi baffe mwenna abatulaba nga bwe nabagambako era ku mulundi guli ogwayita njagala kujja kubaweerezaako ku bwa LC1 lwadda E. Obuyigirize bwange buntuma okwesimba ku buli kifo. Naye lwaki njagala LC1 mpulira njagala kuweereza ku bantu bange abo abaawansi. Lwaki be banfudde kyendi. Nze sirina kyeŋŋamba nti mu LC njagala okufunayo. Nedda ate nfuneyo ki? Wabula nze njagala ku kyennina okubeerako abantu bengenda nga nnyambako. Nga bwe nakunnyonnyola ku mulundi guli osobola okusanga omuntu ekyamazima nga waliwo awantu awoyonoonese naye nga talina busobozi busobola kukola wantu awo so nga ate kyosobola okiyimiriramo. Kituufu. Ne nkugamba nti waliwo awantu aweetaaga okukola nga tewali muntu yenna kulinda nti oba tulinde ab'oku division oba tulinde ab'Egombe ku division nti bajje bakole wano. Chairman wennyini n'ogenda n'okola awantu awo. Awulidde kati nga bwe nkugambye nti nina ebintu bingi nnyo ebyo ebya event waliwo ebintu ebitalaga katugambe embeera z'okufiirwa ezo teziraga. Awulidde
njagala nnyo okukwasiza ku bantu mu ngeri eyo. Omuntu afiiriddwa mugambe genda ewa chairman muwa obutebe 10 ne tenti ye10 ku bwereere agenda akozesa ayitemu ekyo ekizibu. Okitegedde mukama wange kyekyo ekindeeta mpulira nga nina kyenjagala okugatta ku LC yange. Nina kyenjagala okugatta ku bantu ba LC yange abalwadda kyenjagala okugattako. Sinina kyenjagala kufunayo wabula nze mpulira nina kyenjagala kuweereza. Njagala kuweereza kuyamba ku bantu bange. Tugeze waliwo omuntu avuddeyo weewaawo nga bw'olaba mukulu yona bwaliyo oba abana abajja abalala n'ayitamu oba n'agamba ate weesimbawo njagala bwe mba nze nzize nkuwa obwa vice nkuwa obwa sekuritale bo batasobola kuweererezaamu. Mba mpuliranga kibulamu nze njagala kiki kyenjagala ow'ekitiibwa kiriwo ekiti njagala nti chairman overall yakuyambyeko kino anti bw'oli nga tugeze oli mu kakiiko anti abo tekijja kuba nze mpulira nga kibulamu. Njagala nnyo kiri nti chairman w'ekitundu yakyakuwa era olaba abantu abafunye obuzibu wali ebyo ebintu byonna bivudde wa chairman yabiweereza ku bwereere. Tugeze nga bagamba olaba abantu wali bakoze ku mwala guli webali nnyo vice waffe yakozeewo tekisawundinga ndooza naawe okiwulidde tekisawundinga bulungi nti ate chairman nti vice yatuwadde oluzi njagala kive wali nti bannange chairman mwategedde yatukoledde oluzi kyoyagala ekyo njagala kuweereza abantu nina kyembagattako sibitegeera ebyo sibitegeera. Abale balusewa TV olunaku olukwanze mbadde mmanyi kati nyina muganda wange yazze Bernard Muwanga omumanyi kati mmanyi nti Musoga ne mumanyi ffenna tukyali bavubuka kati oli bw'aba alidde nze kanfuuke sekuritale kati nze kamuwe obwa vice kubanga nze mpulira ekyange olaba mukama wange nze kyenjaga ekyange ndaba nga kiri wagguluko ku kyabajja. Yes njagala nnyo okuyamba abantu bano ab'omwero si yange nze ekikulu kyange we kiri kuyamba abantu ab'omwero si yange. Mulimu abateesobola ng'afunye ekintu ekyessanyu oba ekyennaku ng'afunye ekintu ekyessanyu oba ekyennaku nga teyeesobola awo wenjagala okukwata awo katono nnyo weewaawo. Sekuritale ono bw'aba ali kakiiko ka LC aba tasobola kuyamba ku bantu si kyangu njagala ombuulire kati sekuritale aliyo nti yali ayambye kuki kuba yali ayambye kwane zikubye nnyo bwekyoyagala oyagala eno sitampu ng'evunaanyizibwa ku ggwe ate nno sinze saagala na sitampu nze njagala ekitiibwa ekyo nti chairman w'ekitundu ojjeyo kyembadde oyagala ekitiibwa chairman w'ekitundu yakoze kino era nze kyempulira mu byenjayaanira njagala ndekewo omukululo ne bwe kiri bakisanja eki bagambe chairman kyakuwa yakola kino bwe twalinga ku mulembe gwe bino ebintu bwe biti ne bwe biti yatuwanga bya bwereere. Yes abantu obuno nengo bya bwereere bwe mukululo gwe njagala okulekawo. Yes bonne ku kisanja ekiba kiddako bakaya ne bukaya nti tetwagala muntu yenna yesimbawo wabula abaddeko yabaako bakulozeeko bandozeeko buloza. Yes kyenjagala okuweereza boosoba wa mugundiyo buli omu mutunuulira mutunuulira anti no toyinza gamba bugambi gundi eyesimbyewo muwadde kino anaasobola okukola obulungi nze kyempulira kyenjagala okukolera abantu okitegedde bulungi oba anaasobola okukola obulungi nze kyempulira kyenjagala okukolera abantu. Waliwo omukwano gwange yagamba ab'akakiiko abamu mukwano gwange oyo bamuyita banyiri ya gavumenti omumanyi yagamba abaliko kakiiko nabagamba mwe mulowooza nti kyakuwa ajja kutunda poloti mwe muli badde mutunda poloti zonna ziggwemu yajja kuweereza bantu bwe yabagamba. Yes bakimanyi abantu abamu bamumanyi yabagala poloti zonna mutunde poloti zammwe ye tajja na kukayanira sitampu wabula ayagala kujja kuweereza abantu kyekiri kyogambye nze njagala ekitiibwa mpeereza abantu nga ddala bawulira nti chairman ntiwategedde chairman bali yakoze bweki ne bweki yayambe omuntu oli omu bw'abadde bwati ne bwati naye yamuyambyeko bwati ne bwati wategedde wali awo abadde awabye nnyo chairman yakutte wonna baakozeewo ku byonna ebiriwo kati kikyolaba ono chairman kyatakoze ekimala kuba ffe tulabanga omuntu obuvunaanyizibwa omukulu ekimala okuyambako sijja kunyooma nti oba takoze kino oba takoze kiri
osanga ebimu byakoze naye nze kwebyo byakoze kwenjagala okujja okwongereza wakati nze bwe ntambula bwenti ngenda n'ensanga ndooza LC yaffe ng'erina obutebe oba nga tebukyawera na 5 oba bulinga 3 nga LC namba erina just katenti kamu ate kakadde katenti kati kwegamba n'abantu bafuna ebizibu n'ebyessanyu ku mulundi ogumu ogenda kawaani olekaani so nze chairman ebintu ebyo byonna mbirina abantu nja kubawa ebintu abantu beyagalire ku mulembe gwange abantu beyagalire mu LC yes abantu nja kubawa ebintu kowola abantu b'omukyondo yonna eri gyensula ate bandoozaako dda abantu natandika dda okubawa ku bintu yes sigamba nti olwokuba nti ngenda kujja buzi awuli nti nkitandika butandisi ne bakyamani abalijja bayige nti bwe tuti bwe tukolera abantu baffe so sikaayanira sitampu nze nja kubeeranga nawali oba wa mumyuka wange naye nga nze nkolera abantu nti chairman yakoze wali chairman yakoze kino nze njija kyekyo kyenjagala okuleetera abantu so sikaayanira ti nze njagala nga mugambye mukama wange era omuntu ayinza okugamba lwaki kyakuba ayagala okujja kubwa chairman nze njagala kuweereza abantu nakubagattako nateekeko kalika vidiyo inaga lwaki kyakuba ku nsimbi zayina kikiba kyajja kyekyo kubanga nzize nkulidde kuno abantu bakuno bampisizza bulungi kyekyo nkwogera nnyo wali njagala kwaka akatono kennina ate nkakomyewo nga banenammwe abantu b'omwero si yange yerwadda buli omu ajja kifunamu yes abantu bano nobawo obudde nja kubawo obudde baagala nnyo obudde nja kubeera nabwo nja kuyamba ku bakyala abo abeewola bintu bingi nnyo byenja obbakyusizaamu bambi oli najja n'akaaba ayagala bbaluwa agenda kwewolayo emitwalo 10 ate omugambye sigikuwa nga tewali mutwalo lwaki omutwalo gwe gugenda okukola ki mu office ekyo biwulira eyo yes mbiwulira abakyala abo bajja ne babyogera nagenda ne nteekawo ekifaananyi era ku mulundi guli bwe kitaabeerawo abakyala ne bagamba nange ogenda okuba otuyambye njagala ngondezaamu abantu obulamu ng'omuntu ajja kwerusinga ajja nga yeesiima alinga gyewaka ng'ajja kwesiima awulidde afune kyayagala ekyengakolekyesa ankubire munaye chairman mbadde ndi bweti ne bwenti mugamba emmotoka eyange teriiwo jangu ono ne tenti jangu ogenda okozese olweyangaminangane agi abantu abo babyogera nga bajja buzi nolumala otuula mu ntebe anti nze mumbuulirizaako nti nabikolako nadda nga tekinnaba abantu mbayamba nze oluggi ewange luggule abantu beerwadda bwenna abandaba oluggi luggule tofuna kizibu n'ogaana nti ate banna ekyakuwa namutuukirira ate gwe jangu oluggi luggule ewange luggule abakyala abo abakyala mujje oluggi luggule ate kati abamu batya nnyo abavubuka envuumuulo kati ngammwe naddala abafumba bagande chairman w'envuumuulo ate ayinza otwala abakyala baffe nina emyaka egyange gikuze wentuukidde okubeera nga nsomesezza abaana bafulumye bakola so ndi musajja mukolo ebintu byekivubuka tebikyantu kwegamba wadde omunda bange omuvubuka naye ebirowoozo byange bya kintu kikulu oba kasindi ne bakasuku nakagira bugizi kati mukama yafaayo mukama afaayo gyendi ate owumbawumba bannalwada ebabuulire biki tugeze tuziyita tutya manifesto gugenda kubakolera ki ebyo bitegedde balina okujja naye tugeze omaze okulayira otudde kikyogera obakolera biki byotandikirako bannalwadda mwenna mbakowula nga mbategeeza ekintu kyengenda otandikirako mulwadda kyekintu ky'obuyonjo oluusi ogenda n'oyita eyo mu bukubokubo obw'emabbali guno omwala gutwala wali amazzi oli ku kiyigo kye tekuliiko kinnya byo byonna bagambye ebintu ebimu oli ayinza okuba talina busobozi busima kinnya ekyo naye ng'ate chairman okukiteekamu emitwalo 4 okisobola ekyo n'okimukolera yes byebyo byenjagala n'osanga ekinnya nga kimazeewo emyezi nga 6 naye nga kyetaaga trip ya mmala mwegi ebyo nja bikolanga osonga obwo nja bumala waliwo omwalo ogwetaaga okutereeza ku kkubo mukoka atandise okwonoona ekkubo ayita mu kkubo naye nga weetaaga kutereeza mwala ebyo chairman mbimala nja bimala waliwo akagoma weetaagisaawo obugoma 2 ekyamazima awantu awo watereere sijja kulinda gombe motoka z'abatuuze ziyitewo obugoma obwo nja bukola tojalinanga gombe sijja kulindanga
byebyo ebintu byenjagalo yabimu okubaleetera then n'abantu abafunye ebizibu omuntu ofiiriddwa okufiirwa tekulaga kituufu abantu batuusa tebalina we batuula manya sooka odduke wa chairman mumutegeeze ngamba tenti ziizo n'obutebe genda okozese byebyo ebintu byembaleetera njagala buli omu yeesiime ku mulembe gwange kyekyo kyenjagala okay si bwe abatulaba abatulaba mwenna olunaku lwaleero mwenna abatuuze b'e Matugga ate nno kino nga nzizeeko emabega nze nno oluusi sijja na kusosolanga nnyo kubanga Matugga yonna yonna eno empisiza bulungi atwalira mu Matugga kagamba oba mu ngeri y'okuyamba sijja kusosolanga nnyo abantu b'e Matugga bonna bampisiza bulungi kati mu kito ani atammanyi kituufu mu kirwanira ani atammanyi ani atammanyi ekabunza ani atammanyi osazeewo naffe otugatteko sibaga kugamba waliwo abantu abava ne bagamba ekyakuwa muntu wange munnange naawe jangu wadde oli mu kito jangu ontegeezeeko ensonga yo zonna njagezaako akokola ki ogendanga nga mbitwalaganya wamu so abantu beerwadda mbaddamu omulundi ogwokubiri mubiwulidde ebintu bye nnyinza obbakolera era nga nali mbitandiseeko munteekemu obwesige nzije mbaweereze njagala akatono kennina tugende nga tukagabanira ekisinza okundeeta abantu beerwadda mu mpisiza bulungi najja ndi muvubuka nzimbyeko amaka nange kwenkulidde kati njagala nange mu ngeri yakubaddiza njagala kwekyo kyennina mu ngeri yakubaddiza bannange munteekemu obwesige ngenda kubaweereza tubale ne Kasozi Robert kyakuwa events abasinga mumanyi bulungi nnyo agambye ajja kuba LC1 Rwanda era byabasuubiza mu bitegeda tage yabitandikako dda naye badde njagala dde wali kuba vice angambye kiba tekivaayo bulungi ayagala nnyo wali eri ku ssentebe yataddemu chairman akoze legasi gy'oyagala okuleka eyo omukululo ogwo buli omu agambe nti kyakuwa bwe twamuwa oba ssentebe wa LC1 ekyamazima yakola kino buli muntu yafunamu kyekyo kyenjagala aje Samuel gemanya tetujja kusukawo wano director memu yabadde production buli wakusatu tujja kubanga nekyakuwa okubaako bye twogera nga ate bwabakakasanga bwajja kale akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangale n'abagirika agirikira Obuganda. Lubalusewa TV mazima ku mazima.